kati n'asalawo n'agamba omusajja ono kye mumukola mwambulemu kati ube bennyini baali bamaze okunyambulamu engoye n'agamba ngeri gye mumaze okumwambulamu engoye mumuleka agende. Baali bakwambudde mu kusoseka mu muliro. Engoye zonna nga bazitadde mu muliro nga nziraba. Naye kati mu bulumi bwange nga nsaba ne ngamba Mukama saawa zino zennyini Mukama omukono gwange si gwange kati omukono gugwo. Amagulu gange gebakuba si gange kati gagwo. Gwamanyi kyosalawo. Omubiri guno gwenina si gwange gugwo. Amaaso gendina agalaba bano abantu abankuba si gange gagwo. N'amatu agawuliriza ebigambo ebintiisa si gange gagwo. Buli kimu kyonna nenkimuweereza nengamba nenjogera gye njogeramu. Ebigambo byenzija mu kamwa kange si byange bibyo. Kati gwamanye engeri gy'oneewoozaamu okulaba nti bakutadde. Sinze saawa zino sinze kati ndi mu kifaananyi ekyo. Kati awo omusajja we yankwata n'angamba omanyi mu ababba TV zaffe. Kaseera ako nga ninamu akakadi ka fanero ke church bagiyita fanero. Ninamu akakadi ate ku church eyo nze nteranyo ogendayo n'enyimba balina program eri mu Kisenyi nga mbayimbiramu olumu nga mbabuulira enjiri. Naye kati abasajja ne batandika okunkubirawo emigo ne bankuba emigo egy'amaanyi. Kati mu bulumi obw'amaanyi nenzijjayo akakadi ne ngamba bannange ndi mulokole nenzijjayo akakadi ne mbagamba olaba nze engeri gye ngobereramu amateeka g'ekyaki ate engeri ze ndimu omulokole ne ngamba kaakano akakadi ate kaafanero. Mbalage nti siinamu kintu ekyansi zirinamu ebintu bya kyaki. Nenzijjamu ne kaadi eriko ya kimu kya 10 nembalaga nengamba ne kaadi eno ndaga nti nze ngoberera ebintu bya kyaki. Ne bagamba nga baliwo bameka abakuba balinga 7 ne bakuba migo babikonde empibi balina kiboko za waya. Ne bambuuza ne bagamba bwe fanero gy'otugamba fanero kikaaki. Ffe tetumanyi fanero. Fanero oba otugamba biki naye ffe ebya fanero tetubimanyi. N'ensirika ne bagamba fanero ye kyaki. Ne bagamba kyaki gye bayita fanero bye biki. Ne bankuba kiboko ne beeyongera okunkuba ate ekiyitirivu. Kati ekintu ekyankubisa nnyo kiboko bwe baacekinga ne basangamu akaleeso. Kati kumpi awo yaliwo kitundu ky'Abasumaliya. Kati waliko amayumbayumba g'Abasumaliya. Ne bagamba kaakano akaleeso kyabika akajja mu Basumaliya agenze n'akajja ku waya. Kati kaakano akaleeso mubbi yennyini yalabika alina ne TV gy'akwese. Ekyo ne kinkubisa kiboko. Olumuli bali bagukumira kina bipiira bataddemu ebipiira bataddemu ebyo bicupa bye nalina nga balina n'akayumba ke bagenda ne bamenya kabo bali serious ne babuteeka omwo nga bagala genda kunteekamu bya serious. Naye kati ku lw'essaala ne zinyambako ekisooka awo ne ndaba eddaala erisooka lye nayitamu. Ne bangamba kale ne bankuba kiboko ez'amaanyi ne bagamba dduka ogende ate emboko nga bazinkuba ku mubiri wennyini. Basoka ne bakwambala bakukuba ku mubiri gwennyini. Ku mubiri wennyini. Wewano tento limwambazi mu Kampala Uganda ne East Africa nga toyambazibwa Karim ku Nabukera Plaza. Tukwambaza okuviira ddala ku mutwe paka wansi munda ne kungulu. Tulina jumpers eza buli kika, jackets, plain ne branded t-shirts, empale za jeans, head socks, enkofiira ebika byonna, emisipi ne wallets, eby'omulembe, ensawo, ate ng'ebintu byaffe ebisinga bya unisex byonna ku bbeeyi esoboka. Tukola ne printing erimu abaagala branding. Tuguza abaagala ekimu nammwe abaagala okusuubula oba mu bungi. Tusangibwa ku Nabukera Plaza level 2 edduuka namba H15 opposite New Tax Park. Tukubire ku simu 0759 M02 0M2 oba 0755 033 092 oba 0772 986 M90. Jangu tukuwe ekisinga kubanga emisono gyonna tugiyina.
Karim Stores, AK Fashions. We sell the best. Gwe muganda wange ali eyo tugoberera. Mukama yebali kutukuumira. Tukwagala nnyo. Era tusabira ddala Mukama akukuumire ddala. Ngero tugoberera era obeewo ng'obujulizi. Olabe bino bituweereza nga bisasaanira ensi era ng'ensi ebirya ng'eyo emmere ezimba emyoyo. Kino nkiddamu gwe muganda wange ali eyo. Tulina abantu abalinga nga ffe era abatupuruvinze tibali ku kozi emu naffe. Mba njogera ku byokwambala awo no wenkoonera ku muganda wange wa Fashions. Fashions oba Karim Fashions bali awo kunabukeera. Abantu abo banjawulo. Nze nonzikiriza mbu kiba kisa kya Mukama okufuna omuntu oyo atambula naffe ng'era atufaananira ddala. Si bangi. Fashions batunda engoye, ofiira, jumpers, ebintu byonna ebyokwambala mu categories zonna. Be bantu abatunda t-shirt baba gitunze 5,000 najjako siringi 1,000 n'abaako n'ebibatu byoyo namwandu omunaku. Era oyo ensigo enyizenyize gweraba nti tesobola mwabisuula. Kiba kya bulyaza amaanyi abaganda baffe obutatandika kuwagira abantu bankizo ng'abo ne tubaleka ne bagwa. Kiba kya bulyaza amaanyi. Nze nonzikiriza nti okufuna just omuntu omu alinga nga ffe kuba mukisa kuba tebasangika. Bwe tuba tulina Karim Fashion tumujajjawaze waffe ali awo kunabukira tugende tumuwagire. Gwe muganda wange ayagala okusuula China, ayagala okusuula Nairobi, ayagala okusuula simanya jampa, smart t-shirt za kuwandikako bigambo biki byonna byonna. Tulina muganda waffe alinga nga ffe Karim Fashion tugende tumuwagire. Sirimwerabira bwe nali mu lugendo lw'akakole nga kakola alwanira obulamu. Bebamu ku bantu abavaayo ne bagula art pieces ku kasente ke tubawa. Akatini n'agamba nze kanyimirire. Yagula art piece ya mitwalo 15 miramba. Tekisangika. Era munnaye sente zaayambako nnyo mu nteekateeka z'okuzza akakole ku bijja by'abajjajjaabe mu Mbale. Kuba ne keesi yali egaanye. Naye Mukama abatuweera omukisa. Baganda baffe abalala ba Big Sam Metal Store bo bano bakola mu byakuzimba. Abo nabo bayimirira n'emitwalo 5 olugendo olusiruwerabira kubanga lwali lwa bulumi nnyo. Nalaba nga muganda waffe ali ku kitanda era ku bulamu bwa muganda waffe oyo kwe nalabira nti ddala ddala obulamu bwa bbeeyi. Nayongera kugana ali nkimanyi n'ate nayongera okukimanya nti obulamu bwa bbeeyi. Omwana wange akyalina obulamu tobuzanyisa. Bukuume nga kalira wayo bukutuka tebudda. Big Sam Metal Store bo bakola mu byakuzimba, seminti, mitayimbwa na buli kimu. Ono bayimirira n'emitwalo 5 ne bagula nabo art piece mu kaweefube okutaasa obulamu bwa muganda waffe. Kifabe balina business abakayimirira naffe abalala Mama Matthew, Lilian. Mukama batuweera omukisa. Mama Matthew emyandira 16, Lilian bamira tulake emitwalo 2. Eyo gyonna bwe twagigatagata nfuna emitwalo 38 gye twawaayo omuganda waffe amaze okuwummula kuba tayimu yatukwata. Twagenda okupulaninga okutwalayo ssente. Ndowooza nali pulaninga zitwalayo ku Friday kuba mikwano gyange abali bansuubiza akasente nate nagenda
kulaba ku Lwokusatu muze bankubira nga nti muganda waffe Katonda amuyise naye nga sofa Mukama yagabeera yakola ki yajjawo yamanyi lwaki alondamu abo ffe tusinga okwagala n'abatwala osanga ate abatwala ewala babeeko ne bamuteekerateekera abalala balinganga ffe olwabo omuganda wange nyongera okukujjukiza nti tewali akyusa muntu era saagala bantu babeereyo baganye nti oyo namukyusa nedda Katonda yakyusa omuntu Katonda yekka yakyusa omuntu ve asobola okuyita mu bantu kubanga nze nzikiriza nti abantu malayika za Katonda abantu bwe bajja gye tuli ziba zitweyolese kati Katonda akozesa emibiri egyo ng'agituddemu negikujjawo negikutwala wano naye ate neyeekomerawo nga ye n'ayimirira bwantoogo okugonza omutima gwo agufuule ettaka eggimu ebyo bagambye bikuleko era obikungule muganda wange Mukama yeebazibwe amina nnyo bakuyita nti soka weyanjulira abantu amanya gange nze Richard Wabuhinga Richard Wabuhinga Richard omusajja mutowe weewaawo mubira Fort Potro bazadde bange baafa naye nenvaayo nengamba banzije mu kibuga ngenda okwenoonyeza emirimu bwe natuuka mu kibuga nentandikako okukolako akabizinensi katini nnyo nentandika osusa ebikajjo naye akaseera ako waliwo kanso ng'ekwata abayibira ku street nga ninawo akayumba katinitini nga nkapangisa kyogereko nnyo kubanga ekyo kikwasa essimu ndowooza essimu ensiri esiga nga ninawo akabizinensi ke natandika okukola nga nkolera mu siku nga mpola nga ndi ku street nga nsusa bikajjo naye ntandika okukola naye kanso bwe yajja kanso neekola ki nenkwata kanso bwe yankwata nali naakamalamu wiiki emu kati bwe baatwala ebintu byange ku ofisi ya kanso n'abaako omuvubuka omu n'angamba ogendayo ngeri ssaawa zino banoonyerezaamu abapya obeera omupya nga oli mu kibuga wakatandika okukola kanso eba ekukwata ekutwalirawo direct luzira naye kanso waliwo obeerekamu bano abejja neekwata naye nga neekola ki nebajjako akasente lumu neeraba nti be baabo abakolera mu kibuga bakadde b'omu kibuga kati we nalaba nga ndi mupya n'abaaka ntiisa okugenda mu ofiisi okugyayo ebintu byange kati awo obulamu bwe bwatandika okuwononokera za renti nezibula nentandika okwebaka ku street wajja kukola mu kibuga kanso nekwata ebintu byo ne bakutiisa okugenda obijja nga bagamba abapya bwoba wakajja mu kibuga n'ogenda ku kanso bakufiirawo direct kuzira kyekyo kyenyini okujjako kanso erina beerekamu abo bagiwayoko kasente tebayite enguzi kyekyo kakati bwe twabadde bo tebatandika okubira ku street bwe nti nentandika nesooka nemaliriza n'aliko nga nsasuddeko renti naye renti bwe yagwayo kati eza renti nezimbula kati awo kwezi ennaku nengenderawo ku street renti wali omusasuddewo renti nali musasulira mu Kisenyi naye kati ninayo akayumba aka magezi mayiye sobola okwebakamu buno bwe bakuba n'ebibaati awo baleko ebitiititi webityo nentandika okwebako mu mpolampola naye kati we namaliriza akayumba nali kasasula emitwalo 4 naye kati we namaliriza renti neebula ne sente nezigenda nga zingwako ziri ze nali nsigazizaako ka bizinensi kati awo obulamu nentandika okugenda ku street okweyiyira ku street naye ku street teri mirembe kakati sokolike simba wakati Richard wetwale tusaba omayi baganda bange abali abatuwuliriza era abatugoberera abalungi buli lwakuna tuba n'okusaba wano
tutandika ssaawa zaffe 4 tumala ssaawa zaffe nga 6. Kakati bwe twali tusaba nga tuli mu ttendo twebaza Mukama ku byatukoledde, tumusaba okwongera otugabirira kuba akaseera ke tulimu kazibu nnyo, si byangu. Muganda wange ono ne tugenda mu kanyomero k'okuwa obujulizi n'okusiima Mukama olw'ebyo byatukoledde. N'abaako ne kyeyakoonyeeko tayimu bwe yatuuseyo okuwa obujulizi, n'abaako ne kyeyakoonyeeko kyankutteko nnyo. Yaŋŋambye nti lumu ye ekyamwaliriza okuva ku street, lumu yali yeebase obwana ne bumukuba. Soko onyumize ku mboozi eyo kubanga nze yankutteko nnyo nendaba, kubanga nze bwe nali nkyabeera ku street ekyampaliriza okuva ku street poliisi yankwata. Poliisi bwe yankwata olw'okuba yansanga mpuliriza enjiri, waliwo pasita omu gwe nali mpuliriza. Kati bwe yansanga mpuliriza enjiri wa poliisi omu naŋŋamba owuliriza ki ekyo? Naŋŋamba nti mpuliriza njiri. Naŋŋamba oyo gw'owuliriza omumanyi? Kanyamwamu naye gwempuliriza bamuyita pasitooni bwati ne bwati. Kakati owa poliisi ekyo kyambwewuunyisa nnyo, naŋŋamba nti naye gwe omuntu alina embala eyo ku mutima kikyonoonya ku street. Bannange bonna twali tuli mwala nga twebase mwala, twebakanga myala. Bannange bonna bebatukwata nabo ne babalinyisa emmotoka, bo ne babavuga. Naye nze owa poliisi oli yeyankubire kubera nga amanyi yita wano, naye njagala ogenda okyusa obulamu bwo. Kati ze bwenkyo bwe nava ku street era nga buli we nali nga nemererwa nga njukira ebigambo byaki bwe wa poliisi oyo nti nkutadde yita wano tewali bapoliisi bagenda kukwata, dduka nnyo ofulume wano, naye njagala okyusa obulamu bwo. Kakati gwe wanyumiza engeri gye wakyusa obulamu bwo kugamba nti naye kati ekimala nina okukyusa obulamu bwange, nina okuva ku street, sina kubeera kuno, nempulira nga nkwatiddwako. Neŋŋamba no, experience eyo twandisharingideko ne baganda baffe abalungi abali eyo abatugoberera. Bangi baweddemu essuubi, bangi Katonda abasindikidde obubonero obubalaga nti ekimala kimala naye nga tebabulaba. Bangi banoonyeza riziki naye nga bayisinganya nazo naye nga tebaziraba. Lwaki? Olw'okuba nti tebekkaanya bubonero obwo Katonda bw'abaweereza, tebekkaanya makubo ge batambuliramu. Muganda wange wava otya ku street, sokudde mu sitoola eyo obujulizi abantu abo babumanye, kubanga tulina mu abo batugoberera mulimu abantu abamenyefu bambi. Katonda bamenye emitima, abagamba nti nga biganye, abagamba nti naye ndi Katonda lwalimpa akabonero. Kale obujulizi buno wemba mbuwa mansaba Mukama asobola okunkwatako bulungi nendaba nga mbuwadde naye nga sikaabye maziga, kubanga busobola n'okunkaabya amaziga. Bujulizi mbujjukira nnyo ate ne mbuteeka mu bwongo bwange. Obujulizi obwo mbuyina ekintu ekyandeka nange nengamba wendabira omuntu nangamba jangu tugende nga nkujje ku street, nkirabanga ekintu eky'obugagga nnyo mu bulamu bwange, ate nkirabanga ekintu eky'amaanyi, ekintu ekyasinga nnyo kale kyesigenda okwerabira. Nze olumu nga ndi ku street nga neebase, wali weebase saidi ng'ogenda nakaseeru kumpi n'akapoliisi kali awo ku buno obukompawundi bwa Nankani bwa State Council we yateekamu nga mulimu n'emiti, nga neebase nga nyambadde ki ovra. Ne ovra eyo sijja gamba nti oba naalinjiguze, ovra nagenda nengironda mu pipa. Baali bagisudde naye kati nengironda, nesooka nenjambala nineebaka. Olw'okweyambako empewo yali mpitirivu. Naye kati olumu nga neebase ziri ssaawa nga okwambala ofu kwafuukira ddala muzika so agifuna nogamba kati nze nfunye bulangiti yange. Awo ne ntandika ojambala nga amanyi kyekigenda okunyamba ku mpewo. Awo neebaka zaali ziri ssaawa nga 4. Nayitawo abaana bava mu paaka eri wansi mu paaka enkadde nga bakiri bajja saidi zeno nakaseero. Naye kati abaana baali bangi, baana nga basuka n'omukumi. Bonna baali baana ba ku street? Baana ba ku street naye batulugunya. Nga balina emyaka emeka? Mulimu abaana b'emyaka 7. Buno obwana obuto?
abaana abato bokka be bali omwo. Kibira kyali kya 7 8 10 ekisinga nnyo emyaka esingako ayalina emyaka esingako yalina emyaka nga 17. Bwana buto naye bungi. Kati obwana bwajja nga bulina kibooko, nga bulina embooko, nga bulina embooko za waya, bulina embooko ez'ebiti. Kati ne bujja nga neebase nga ndi mutulo otw'amaanyi ng'egye n'alimu omukoowi. Ntambula n'enko nakulamba otambula naye nga tolina kyolaba, nga tolina mulimo, tolina ki. Kutambula butambuzi mu kibuga. Kutambula butambuzi mu kibuga nga teri mulimo, nga teri ki. Naye just otuula bw'ofuna w'owummulira ng'owummula. Kati nempulira nga ndi mukoowe. Kati bwe najja nineebaka awo Nakaserwawo mu compound wa KCC. Obwana we bwajjira bwankuba embooko. Bwana buto myaka 7. 7 ate akaana akankuba kekali kasembayo obuto. Waliwo abamu oyo w'emyaka 17 nagamba sooka omukubemu oyo. Nankuba embooko ez'amaanyi. Kati bwe nazuukuka nga amanyi ngenda kulaba ani ankubye. Obwana nga bumaze dda okudduka emisinde nga buli mu kuseka nga bukola ki. Kati nensooka nenkola ki nengamba naye kati kirabika bukoze eki bugenze. Nenziramu nineebaka. Bwajja ate ne bukomawo ssaawa nga 7 8 ne buddamu ne bunkuba. Obwana bwankuba kibooko awo ne bunneetooloola nga bukuba nga budduka nga bulina obuyinja nga bunkuba. Obuyinja buti? Obuyinja nga n'amayinja oba bwalina amayinja nga bugalonze mu kkubo. Kati nga bulina mu nsawo nga bugakweseemu. Kati awo ne bajja ne bankuba obuyinja nga bankuba n'enankani ne bankuba n'ekibooko ez'amaanyi. Naye kati nendaba nengamba naye nga ndi musajja emyaka kale si nkulu ekyamaanyi. Naye bwe mba neetunula emyaka gyange 29 ndaba nga nkuze. Obwana bwankuba nembulwa ekyokukola. Naye kati nenziramu neebaka bugenze. Naye kati otulo ne tungula nentuulamu. Kati bwe natuula nendowooza nengamba naye kati lwaki siwenjezza nenfunayo ssente. Kati ssente zigenda okunyamba nga mbeera nga mpangisa nga nfunayo akasente wakimpangisa loogi ya 2 buno obulogi obw'obudeeka buno obw'ebiti. Nengenda nempangisa waki akaloogi ka 2. Kati awo nenkola ki nensalawo nengenda. Kakati obwana we bwakkuba n'ogamba nti kanfuneyo akangenda empenje ng'owulira ebyokusula wabweru biranyisa okumalamu amaanyi obulumi bungi. Kituufu. Noga kangenda empenje okugamba nfune akasente mbeeko nange wensula. Kale okusalawo bwe kuti bwe kwajja nengamba kati nsazeewo. Naba abaana bawenja ate nali sitera nnyo okuwenja ebyokuwenja just mbeera awo nga simanyi ebyokuwenja bitambula bitya. Nenga kulaba abaana naye ndaba abaana ntuntu. Ndaba abaana nga bawenja nga balina ekikutiya kiramba nga balinamu ebicupa. Kanange nensalawo nengamba kangende empenje. Kwezi enaku nalinawo omuvubuka nga yeebasa okumpi nange. Nemuggyako Giant nengamba banange nyamba nfuneyo Giant nze nkuwe waakiri ekyenkuwa n'okyebiika nentambula nengenda. Giant yali yeebikka. Giant yali yeebikka. Giant gwe munange ali yampuliriza Giant bakwata ekkutiya n'asala obukutiya n'abutungamu ekkutiya emu. Kati ekkutiya emu eyo gy'aba atunzemu gy'aba asulamu era gy'aba alundiramu ebikebekebe bye byonna kwete okuwenja gy'akozesa okuwenja. Ati okuwenja olulimi lwa ku street kugamba lwe bakozesa kugamba kyekiraga nti okuwenja kwe kukola ogenda okukola okulonda ebicupacupa byumayuma abaana bona balonda ebicupa baba bawenja olulimi lukozesebwa ku street. Kakati ono Giant eyo gye yasaba ku munne naga ankuwa ekyokwebika yali yeebaseemu. Kati awo nenfuna Giant nentambula nenkwata ekuba erigenda ewandegeya nentambula nengenda mpaka Kikoni Makerere Kikoni. Kati naye nga makubo omunayitamu nga nkola ki nga mpenja olonda ebicupa nzijjamu ebicupa.
naye kati oluvannyuma bwe mbazijukira oluvannyuma nali nga nze maze dde okulokoka nga ntambula nga ndi mukkiriza ng'amanyi ekyokukola naye okujjako. Walokokerawa? Nze nalokokera ku State Square awo. Kyezaawa wali ova mu kyalo ekyo wali mulokole watuuka ku State Square ensi nekwata nogakandokoke? Okukitwaliza awamu mu kyalo naaliko omulokole Fort Portal naali mulokole naye kati nenziramu n'engwa ate nemala akaseera kawanvu mukaawo nengamba kanziremu ndokoke bupya ate nsalewo kuno okulokoka kwange kwaliko okusalirawo ddala okunywezebwa bya serious. Kati nembeera nga ndi awo ku switi kati kyekyo kyeŋŋamba nti mbadde nga ntambulira mu kwaka kaseera mbadde nga ntambulira mu bulokole nakati nentambula nga mpenja bicupa mpola nentuuka ewandegeya mpola nengenda kati amakubo amalala genagendamu nali sigamanyi bulungi. Okwata bukwasikubo gye ligenda? Bukwasikubo. Naye kati waliwo we natuuka nensinkanya waliwo ebbaala y'amaanyi abantu batudde mu butebe nga waliwo ebicupa bingi nengamba wano kyabika nfunye emaanyi. Jjukira n'alina akabaaga katini nnyo n'alinamu akaleeso kati akaleeso naali nka ngenze mu paaka eri mu paaka empya nengenda mu kizimbe waggulu kati nenoonya mu pipa bano abakazi abakola enviiri nenzijjamu akaleeso naye akaleeso kaali kanyirira abantu b'omu kibuga abamu basuula ebintu naye ng'osanga ekintu nga kikyali nenkajjamu nenkateeka mu kabaaga kati wali okalondedde kikwebakako kwebikka? Naali njagala keebikamu okulaba nti nkeebikako wemba nga mpulira empewo nga esuuseemu kati nenkateeka mu bbaaga kati nentambula mpola nentuuka kweyo ebbaala nentandika okulonda ebicupa. Wali ebicupa ebingi? Mpola naye kati nensinkanya omuvubuka ayambadde bulungi ayambadde esaati enyirira byonna byebbeeyi bwoba omutunula olaba musajja wavunaanyizibwa engatto z'ebbeeyi n'essimu y'ebbeeyi musajja nemutunulira nengamba bannange ono musajja kati nendaba omusajja nga mpita angamba ebintu byo bironzo bitadde mu kaveera bitadde mu kijaya nti ekyo ekikutiya ekinene kijjudde nga olunaku luwedde mulimu kilo nga 15 kati awo nenkola ki omuvubuka we yampita nagamba sooka ojje nenzijja nga amanyi nti omuvubuka ono gyambaddemu bulungi ate muvubuka omulaba bavunaanyizibwa ngamba oba ayina akapya kampa oba ayinza okumpaayo akantu oba ayinza okundagirira nangamba genda neeyo emanju waliyo ki waliyo ebicupa nengenda nga ndi musanyufu. Omuvubuka we namutuukako awo nankwata empali nangamba saawa zino tukola ki tukukutte kubanga mwababba TV zaffe. Saawa zalinga nga mmeka? Essaawa ezo zaali ziri ssaawa nga 6 ez'emisana ez'ekiro. Waliwo wenja kiro? Ziri 7 n'eddakiika eziweramu. Kati awo omusajja we yankwata nangamba omanyi mwababba TV zaffe. Kaseera ako nga ninamu akakadi ka fanero kekyaki bagiyita fanero nga ninamu akakadi ate ku kyaki eyo nze nteranyo ogendayo n'enyimba balina programu eri mu Kisenyi nga mbayimbiramu olumu nga mbabuulira enjiri naye kati abasajja ne batandika okunkubirawo emigo ne bankuba emigo egy'amaanyi kati mu bulumi obw'amaanyi nenzijjayo akakadi nengamba bannange ndi mulokole nenzijjayo akakadi nembagamba olaba nze engeri gye ngobereramu amateeka g'ekyaki ate engeri ze ndimu omulokole nengamba kaakano akakadi ate kafanero mbalage nti siinamu kintu ekyansi zirinamu ebintu bya kyaki nenzijjamu ne kaadi eriko ya kimu kya 10 nembalaga nengamba ne kaadi eno ndaga nti nze ngoberera ebintu bya kyaki ne bagamba nga baliwo bameka abakuba? Balinga 7 ne bakuba migo babikonde empibi balina kiboko za waya ne bambuuza ne bagamba
bwe fanero gy'otugamba fanero kikaaki ffe tetumanyi fanero fanero oba otugamba biki naye ffe ebya fanero tetubimanyi n'ensirika ne bagamba fanero ye kyaki ne bagamba kyaki eyo gye bayita fanero bye biki ne bankuba kibooko ne beeyongera okunkuba ate ekiyitirivu kati yaliko ekimeeza kiri awo kati ne banyingiza mu kimeeza nga bakuba kibooko ez'amaanyi naye kati mu bulumi bwange nga nsaba ne ngamba Mukama saawa zino zennyini Mukama omukono gwange si gwange kati omukono gugwo amagulu gange gebakuba si gange kati gagwo gwamanyi kyosalawo omubiri guno gwenina si gwange gugwo amaaso gendina agalaba bano abantu abankuba si gange gagwo n'amatu agawuliriza ebigambo ebintiisa si gange gagwo buli kimu kyonna nenkimuweereza nengamba nenjogera gye njogeramu ebigambo byenzija mu kamwa kange si byange bibyo kati gwamanye engeri gy'oneewoozaamu okulaba nti bakutadde sinze saawa zino sinze kati ndi mu kifaananyi ekyo bwe bankuba babakubye ggwe kyonna ekintuukako kiba kituuse mu ggwe nendemera ku ekyo ekintu naye nga bakuba bali eri nga bapulaninga giant ne bagiteekako omuliro bagamba mulenzi gwe tujja kwokya nimbagamba amazima ga Katonda sibbangako simmanyi ebyokubba nembagamba olaba mu kuwenja kwange kuno nsinkanye ebikopo bingi wali ebikopo byebalese mu kkubo naye ebikopo nembyesonyiwa nsinkanye ebintu bingi naye nga by'omugaso n'emisanga awo obukofiira buki nga waliwo abeerabiddewo nembuleka kubanga ng'amanyi kintu ky'omuntu sisobola okirondawo nenkiteeka mu kutiya yange nembagamba musekinge mu kutiya yonna bwe musangamu akantu konna mukole kye mwagala basangamu mulimu ebicupa byokka ne bagamba naye gumwe abatubba nibeeyongera nibankuba kibooko ez'amaanyi kati we bagamba nti nze ndi mu kawenja bagamba kyawo mugenda nenze nze kuwenja bagamba kikubanga bandigaa nti oli ne bakebera ne bakuleka bwe nabagamba nti ndi kawenja ne bancekinga ne bagamba bakawenja babeera bacaafu naye gwe tukulaba otukula basooka ne banoonyereza ne bagamba sooka ogyemu essaati ne bagijjamu bagamba kawenja alina okubeera n'ensekere kati bwe banoonyereza mu ssaati ne bagamba naye nga tekuli nsekere gwe toli kawenja olabika oli mbega kati nengamba nedda ndi kawenja naye okujjako mbadde neerongoosaako nenzija kukola ki okuwenja nebagamba kale ekirala sooka obikuleko tulabe eshooti yo gyoyambadde underwear nenzijako empali nibalaba shooti nibagamba eno shooti engeri gyetukulamu esigwe kawenja gwe toyina kirabika oli mubbi yennyini just nga oyitidde mu kuwenja naye nga oli mubbi engamba nedda temundowoleza obubbi ate nze sibbangako muno mu kibuga nibankuba kibooko nibaddamu nibankuba kibooko nga bali eri bapulaninga kati giant ne bagiteekako omuliro kati ekintu ekyankubisa nnyo kibooko bwe baacekinga ne basangamu akaleeso kati kumpi awo yaliwo kitundu ky'Abasumaliya kati waliko amayumbayumba g'Abasumaliya bagamba kakano akaleeso kyabika akajja mu Basumaliya agenze n'akajja ku waya kati kakano akaleeso mubbi yennyini yalabika alina ne TV gyakwese ekyo nekinkubisa nembabulira amazima nembagamba naye kano akaleeso nali ngenda mu paaka nga ndya mu paaka empya nengenda ku kizimbe waggulu nga mu kizimbe omwo mulimu pipa kati waliwo sitowa y'emiyembe kati batyanyo okuyuwamu emiyembe kati nengenda okukola ki okulondamu emiyembe enjala yali enduma nnyo ekyamaanyi kati bwe nagenda okulondamu emiyembe kati nensangamu akaleeso mulimu n'enviiriviiri z'abakazi ezikaddekadde bazisudde omwo mu pipa nenzijjamu akaleeso nengamba kana akaleeso kalabika agenda kukola ki okunyamba nenkakweka naye kati kaaka akaleeso kennyini kekankubisa bagamba kyabika okajje ku Basumaliya nange nembabulira amazima nengamba akaleeso kano koolaba nakanoonya
Nkasasiro. Mu kasasiro. Pipa. Mu pipa. Nangenza okulya emiyembe gye babasudde. Aha. Kati awo nibaddamu nibankuba ekyamaanyi kati nibangamba leero tugenda kwokya. Teri kirala kyonna tugenda kwokya. Nga nkyali awo najja omugagga omu n'apaakinga motoka. Mugagga n'agamba naye kati omuvubuka mukubira ki? Akoze eki? Ne bagamba naye ggwe kyalabika gwe tebakubbangako. Bwe baatubba badda baatubba amativi baatubba ki kati ono ye mubbi kati owolereza ki ono omubbi. Kati nange nembeera eyo nange nenjogerako nawulira omugagga ng'awolereza nengamba naye kituufu wamma mugagga siri mubbi. Ne bankuba ne bagamba gwe sirika. Omugagga n'abuuza omuvubuka mwamukutte naki? Ne bagamba be bano ababbi abatubba. Ansa gye baali bawo omugagga ne bagamba be bano ababbi abatubba. Kakati yabaga nti amusaya tumukutte na be bana tebalina tetula kitumukutte nakyo naye be bano ababbi abatubba. Ya kati awo ne bakola ki? Ne bagamba twagala kwambulamu engoye zonna twagala kuteeka mu muliro tukwokye. Kati awo embeera yeyongera kutabuka butabusi buli kati. Era neetabuka. Kati n'abaako omugagga omulala najja n'ambuuza naye gwe mulenzi oli yakulekawo. Oli yagenda baamutiisa ne bakwata emigo ne bakwata amayinja ne bagana tujja kukuba ate tukuteeke mu muliro tukwokye. Mugagga n'ambuuza n'agamba naye gwe muvubuka gwe amanyi gwe gwani? Ne bagamba Lwabuyinga Richard. Oli gwe baagoba yasooka? Owookubiri. Waliwo owookubiri eyajja amaze okudduka naye nga alina mmotoka. N'ambuuza amanya gwe gwani? Ngamba Lwabuyinga Richard. N'agamba erinnya Lwabuyinga bwe mba ndiwulira kubanga ewaffe Fort Portal wali eddwaliro baliyita Buyinga, Buyinga Hospital. Kati engeri gye nazaalirwamu Buyinga Hospital kati nange ne bantuuma Lwabuyinga. Lwabuyinga kitegeeza ki? Kitegeeza eddwaliro lye nazaalirwamu bali baliyita Buhinga. Kayaga ono wa Buhinga gye yava gye nazaalirwa. Yazaalibwa kulumba ensi yatandikira eyo obulamu bwatandikira awo. Waaw. Kati omusajja n'awuliza erinnya eyo n'agamba naye kati Fort Portal waliyo omusajja amuyita Lwabuyinga Richard naye nga omusajja oyo LC5 yeyalemerako. Kati n'agamba Lwabuyinga bwe mba ndijjukira kyabika oli mutoolo. Kati oli mutoolo waawa? Ne mugamba ndi mutoolo w'e Bunyanga. Olwo bano balekedde okukuba abawuliriza bwakubuuza. Bawuliriza ngeri gyambuuzaamu. Ndi mutoolo wa Bunyangabo, ndi mutoolo wa Kalambi lyamabwabi. Yonna tonyolokeko omusaayi. Yenna naalinga ndi bubi nnyo nga muno yenna nga bankubyekubye nnyo. Olwokwesima tuludduke. Kati omutima ngulina ogugenda naye kati bonna baneetoolodde. Balina emiggo, balina ki, abamu balina ennyondo, abamu balina ebitta byonna nga biri awo. Nengamba leero Mukama bwe banzita bayi baseggwe sinze zinavuddewo dda. Nze navuddewo dda kati kino kifaanani kyo ate guno omubiri gugwo gwe bakuba. Kati abasajja engeri gye naali nsabamu esaala ezo nga nzigoberera abasajja ne bakankanamu awo. Ndaba nti Mukama atandise okweraga. Okweraga kiki kyakolako. Abasajja ne banyambuzaamu engoye zonna. Kakati omugagga oli akubuuzizza yali amanyi yali mutoolo yali amanyi obumanyi yakubuuza oyo omugagga okubiri yajja. Omugagga oyo yali mutoolo. Kati bwe yambuuza n'angamba oviirawa ne mugamba wenviirira ate nambuuza ebintu by'olutoolo eby'amaanyi. Manyi kabaka wa toolo bamuyita oyo Nnyimba Lukidi Wakana. Kati nambuuza oluganda lw'oli muki? Ne mugamba oluganda lwange ndi Musaamu. Ayo gye mizizo gya toolo. Nambuuza empaako yo ne mugamba empaako yange bampita akyali. Kati ne mulaga nti engeri gye ndimu omutoolo. Empaako kye ki? Empaako kati kyekitiibwa ky'abatoolo kye bakuwa ng'ozaaliddwa. Bw'oba ozaaliddwa nga bakamooti. Amooti, alaali, abbala, adyeri, akiiki, kati gwe bagamba bakuyita ani? Kati eyanga akyali. Akyali kitegeeza ki? Akyali ebeera mpaako kale ebitiibwa naffe twabisangako. Byali by'abantu abadda be baabiteekako. Buli omutoolo azaalibwa alina okuba n'ekitiibwa. Bw'obeera ng'olina omukazi
okuwa ekitiibwa akuyita empaako akyali si kuyita erinnya bw'aba akuyisa erinnya kitegeeza aba akuyisaamu amaaso naye kati bw'akuyita empaako kiraga nti akuwa ekitiibwa n'owabeera omwana omuto n'akuyita empaako aba akuwa ekitiibwa naye bw'akuyita erinnya ate ng'oli mukulu omusingako tegeeza oba okoze eki aba si kitiibwa. Kati omusajja we namubuulira ebyo n'awuliriza n'agamba kyabika oli mukulu kati n'atandika okumpolereza n'agamba kituufu omusajja we mumutuuse wazibu nnyo mukubye agonze omusajja agonze omusajja awulidde naye kati kyendabye omusajja talina kyakoze naye okuggyako nange mbadde nsaba kampiseewo ekyange kubanga nakyo kigenda kukola ki kigenda muyisaamu bubi naye kati ye ayitira mu kuyamba naye kati okuyamba kwe ayagala waakiri mponya obulamu naye nga ngenze kati n'asalawo n'agamba omusajja oyo kyemumukola mumwambulemu kati be bennyini baali bamaze okunyambulamu engoye n'agamba ngeri gye mumaze okumwambulamu engoye mumuleke agende. Baali bakwambudde mu kusoseka mu muliro engoye zonna nga bazitadde mu muliro nga nziraba kati nga baagala kuntwala mu muliro bakole ki olw'omuliro baali bagukumye nakina bipiira bataddemu ebipiira bataddemu ebyo bicupa bye n'alina nga balina n'akayumba ke bagenda ne bamenya kabo bali siriyasi ne babuteeka omwo nga bagala genda kunteekamu bya siriyasi naye kati ku lw'essaala ne zinyambako ekisooka awo nendaba eddaala erisooka lye nayitamu ne bangamba kale ne bankuba kibooko ez'amaanyi ne bangamba dduka ogende ate embooko nga bazinkuba ku mubiri wennyini bakuba ku mubiri wennyini nga kyenzibye ate nga obulamu bwange mbeera nga n'abaana ba switi bwe mba nga ndi nabo mba nga mbabuulira mpola banange nina okubeera n'omutima ogukkiriza mujja kuwangula ate nange nga ndi ku switi naye nga mbasuubiza ne ngamba togwamu maanyi kati awo ne nkola ki ne banyambulamu engoye ne bankuba kibooko ne bangamba kale dduka ogende ne nziruka emisinde naye nga boogerera waggulu ne bagamba wuuyo mukwate wuuyo mubbi ne ngamba banange banansinkanya bajja ku ng'oli bute nga bwazaalibwa kati bantandika ziri ssaawa 7:30 kati 7:30 nezituuka n'essaawa zatuuka n'essaawa 10 kati essaawa ezo 10 zaali ziri 9 mu ssaawa nga 9 awo kati abantu bali bakendedde nnyo naye nga mulimu bano ababooda ababeeramu nga bakola kiro naye abasigadde muno mukubo nayitamu nga naye nga bakuba wuuno omubbi wuuyo omubbi naye nga teri akola ki teri avaayo nentambula naye bwe natuuka mu babooda nesooka nenyimirira nga ndi bwereere nga sirina kantu konna naye kwako akaseera olumu nali ntambula nendaba nga sinaba kutuuka ku buno obuzibu nendaba nga waliwo kasasiro waliwo eveera waliwo obukutiya waliwo naye kwako akaseera nenoonya n'akaveera ke neeteeka kabula nenoonya n'omuti gwe nsobola okuggyako waakiri akati nenkeeteekako ne kabula kati nensalamu nentuuka ku babooda nga ndi bwereere nembuulirako omubuuka omu nenga mubuuka mbadde nsabako obuyambi nangamba naye gwe omulalu tukuyambe ki nalaba bwenna obuddugalamu alaba nze nange ye gye bankubamu nga ne banteeka wansi effuufu lyonna nga lindiko biki byonna ntonyolokoko omusaayi nga nzimbye ne banga muno omulalu kyaleka abadde ina kyayagala kola ne bakola ki ne bamukuba bangamba weeyongereyo fe tetuyamba balalu tuyamba abantu abalamu nentambula neneeyongerayo nali ntambuddeko ebigere nga oba nga 3 nensinkanya omusirikale waliwo akayumba k'omusirikale nengamba wayinza okwekweka wano sirikale engeri nabemu ebibokisi nakimpa nenkyeziriga asikali nemuyita nengamba asikali ng'awulira asikali kati waliko leeti y'amaanyi naye nga ndi bwereere omusirikale we yavaayo n'antunulira n'agamba naye gwe oli mulalu kati wano onoonyawo ki va wano ogende nempulira obulumi obw'amaanyi abatonda bakuyita mulalu buli omu ampita mulalu nentambulako nga mita ng'emu bwe natambula
natambulako just nga natambulako mairu ngemu kati mairu emu eyo gye natambula ng'oli amaze okugoba asikali agagenda oli mulalu buli omu akuyita mulalu buli omu apita mulalu nentuuka sedi za wandege yaabwe nesinkanya bamakanika kati abamakanika abo nembuzaako makanika nemugamba makanika mbadde nsaba ku buyambi naye kati oli w'omulalu kiki kale ekikutuuseeko nentandika omubuulira embeera nembulira amazima genyini engeri gye bankuttemu mbadde nina giant yekutiya nga mpenja nga ntaddemu ebicupa byange abantu ne bankwata ne bagamba ndi mubbi olusaza yanga mumeka tuli mu ssaawa nga 10 awo oba tuli kumpi otuuka mu ssaawa 11 awo ne bankwata oyo makanika nambuuza nagamba soka otuula awo nagamba kiki ekyabaddewo kyenyini nemugamba kale ekyamaanyi ekyambaddeko mbadde mpenja bicupa kati ne bankwata ne bagamba mu ababbi ababba TV ne bankuba kibooka ez'amaanyi ne banyambulamu engoye nga bagala kunyotya naye kati n'abakantaasa nenvaayo naye kati sirina bugoye sirina ki ekyamaanyi mbadde njagala kukola ki singa onyambye nompaayo ku lugoye naye akaseera ako kennyini nga nkyali bwereere singa nasinkanya omuntu nesinkanya oba waliwo ng'abapasita babuulira enjiri ne bangamba nvuuka gwe tuwa obujulizi nandiyimiridde nga ndi bwereere nempa obujulizi okyusa ensi kubanga akaseera ako kennyini naali nga ndi bwereere naye kati Mukama kye yanyamba okukyusa obulamu bwange nendaba engeri gye naalimu nandiwadde obujulizi ate nga ndi musanyufu ate nga ndi bwereere kubanga obulamu kyekyamaanyi bulamu bwange kati awo nakola ki najjayo ebigoye naye nga birimu oyiro ekiwali n'ekisaati nga kirimu oyiro kati bwe yajjayo ekiwali n'ekisaati nga kirimu oyiro nakimpa naye bwe yabimpa ebyo ebigoye nabirabanga ebyobugagga nabirabanga ekyamaanyi nange bwe nayambalamu ekiwali nenyambalamu ekijeketi ekyo nendabanga nga byonna bitobye oyiro naye bwe neeraba netunula ng'omuntu omupya kubanga naali bwereere sirina kyenyambadde naye ng'obulamu bw'omunsi muno bwagala omuntu ng'oyambaddeko olugoye naye omuntu bwakwambuliramu n'omulaba kiba kiswaza oyinza okugamba oba si yoono naye kati omuntu bw'aba ayambaddemu bulungi awo omuntu waalabikira obulungi bwo kati nange we neeraba nga nyambaddemu ebigoye naye bya oyiro naye nga nindaba nti yenze oba yani gye natambulamu mayiru emu oba n'emita ezo nga ntambula nga ndi bwereere naye we nayambalamu nindaba nga nkyuseemu banange neneebaza Mukama kwako akaseera nentambula naye nga ntambula nga mpulira nga sirina maanyi amagulu gonna nga bagakubyekubye nentambula nentuuka wandege ya ku poliisi kati awo mu maaso waliwo eddwaliro liri awo ebayita Novik nentuuka ku ddwaliro lya Novik awo wansi nenfuna akakompawundi neebakawo naye nga mpulira obulumi obw'amaanyi nnyo kati nenzuukuka zaali ziri ssaawa 12 zenyini nensaba Mukama nensaba nentambula nengenda nentuuka ku State Square kubanga lwali lwa 6 naye kati ku makya lwali lw'esande kati nentuuka ku State Square waliwo omubulizi wa njiri ali awo nenyimirira naye kati bwe nayimirira nayita abawo obujulizi nange nenvaayo kati buli omu nyambadde ebintu bya oyiro nga engatto sirina yena nga nzimbye nga buli omu ayogera kiki ekyabigolo yabbye kyabika yakoze eki naye nga bulamu bwange ndaba omutima gwange mukaakamu awo nenzijja nempa obujulizi ate nga ndi musanyufu nnyo olw'obulamu ningamba Mukama nkwebaza kulw'obulamu bwompadde jjo mbadde nfudde nemba kale nenjogerako ebitini nnyo naye kati obulamu bwe neebaliza Mukama nembuukamu nenkuba n'engalo ez'amaanyi naye kati abangi nga bandaba ne bagana kati omulalu yeebaza ati kumbe just engoye ze banzijjako sirina ngoye ekirala bankubakuba naye nga obulamu
ne butambula bwe barokole bagamba nti oyo mulala wabujulizi wabujulizi ki naye kati sanga mu kibiina nga bakuŋŋaanye abali awo kati nange ne obujulizi bwe nawa nawulira nga buli serious ate ne mpulira nga kyamaanyi kinkwatako naye nga teri muntu akoze eki andabye bakoze eki asobola okukola ki okumanya kiki kyendi mu mutima gwange kikyensanyukira kati awo nentambula mpola Katonda n'anyamba nenfunako abantu ne batandika okumpaayo engoye mpola nendaba nange nga ninawo obugoye kati kwolwo nnaku nendonda ebigatto nembyambala naye nendaba nga ndi siina buzibu nentambula mpola naye nga ndi ku street okuva n'olwo lunaku natandika okugoberera nnyo okusaba nineyongera okugenda mu makrusade nineyongera okukola ki era ku street nogera mu crusade era nga ngenda mu crusade osula ku street nogera mu makuŋŋaaniro ku crusade buli lunaku lwonna lwempulira nti waliyo crusade nnyo okugenda lunaku lwonna wampulira nga waliyo okusaba ngenda oba misana oba ddi ng'olwonaabirawa nga ngenda mu mwala nenaaba nenyozaako nentambula nengenda mu crusade naye kati kyenayiga ku ebyo ebintu nayigamu ekintu nekinzigiriza nenfunamu experience nengamba Mukama osobola okumwebaza nga toyina kyolina mu bino ebintu ebyensi naye obulamu kikulu nnyo kubanga wotunula waliwo bano abagagga mugagga afa n'aleka ebintu byo byonna naye kati ebintu byo byonna ababirese mu nsi naye kati we akyalina obulamu oba osinga omugagga oba osinga aponyo ayafa nga n'aleka mega standard oba omusinga kubanga ye saawa zino talina kyayongerako yakomaawo takyatambula takyenenya takyasobya n'essaawa zino woobuuza bino ebintu byani balina okugamba byabatabani bakono naye kati kubanga yali mugagga w'amaanyi naye kati n'akomaawo n'afa kati abakyalina obulamu tusinga abagagga tusinga abantu ab'amaanyi naye nga bafu ebyo biba biwedde naye gwoba okyatambuza ate oba okyalina essuubi terifuna ebintu n'ebisinga ebyo biba byakomaawo abamu abagagga bafa naye ogenda kusanga nti omugagga bwafa kati abasigaddewo nga babitunda batunda ogenda kusanga nga byonna biweddewo kubanga oyo yali asobola obikontrolinga kati kontrola w'ebyo ebintu bw'aba amaze okufa tegeeza biba bikoze eki bikomyawo naye kati gwe kontrol oba okyaliwo ate okyali mulamu tegeeza obulamu bwo oyinza oba olina essuubi mu kiseera eky'omu maaso oyinza okufuna ekintu eky'amaanyi ate naawe n'obaako omugagga w'amaanyi waawo kakati nno obujulizi obwo bwabadde mu kusaba kwaffe kuba buli lwakuna twayimise buli omu okuwa obujulizi nempa obwange ne muganda ngo nayimuka naawe owubwe kintu ekikyankutteko nnyo ne ŋŋamba no olwaliro katujje tusharingeko obujulizi buno naye bwe munanga abeera ngoberera ogenze mu depression weeraliikirira buli kimu kikutiisa olw'ebintu by'ensi naye ne weerabira nti oli mugagga nnyo kuba okyalina obulamu era byonna ebikweraliikiriza osobola okubituukako singa Katonda aba akyakuwadde obulamu olwo abaagala okwettuluka tebalina mmotoka abaagala okwettuluka tebalina bakyala tebalina nnyumba bannaabwe bakulaakulanye bo bakyali awo Katonda yamanye ebiri ebituufu era tewali kimera kimulisa oba kimulisa mu biri ebitali byakyo mu biri ebyo ebituufu ogenda kumulisa weeraliikirira bwereere muganda wange tewali kintu kya bbeeyi nga obulamu kintu kya bbeeyi wali omuganda wange yaŋŋamba nti ze nnaku yannuma nembula okwekasuka nejje ku kalina neesule wansi nfe kyali kya nnaku nnyo naye ng'ate ennaku gy'agamba emuluma just agamba nti nno bwe ntulira bannaye benakula nabo kati bo bawasizza bafunye kino bafunya neŋŋamba yii ddala obulamu osobola obukompyalinga n'ekintu ky'ensi obulamu kya bbeeyi muganda wange ono yawona okufa era bwe baali bamukuba yali yekka nga kyasaba kiri kimu ne bamwambula ne bamugjamu eriiso ne bamukola ki ne bamuwa obulamu atambula avaawo ebirala byonna ajja kupangapangaddewo Katonda akimukolera
ensi etabuse. Bannaffe balina obusungu bungi nnyo ku bannaabwe. Muganda wange ono baamukuba just baakozesanga nteebereza gye bayimu nga toddugala ngoen underpanti yeetukula ne bamukuba kugamba twongeredde ddala okufuula eggwanga lyaffe ekintu ekitagasa obukyayi mitima gy'abantu. Abantu babeeraawo nga bali kugamba nga beesunga bwesunza ani gwe banaalumya. Ensi yaffe ennungi bweti tugendedde ddala nga tugifunyafunya tukiteekera ddala mu byuma by'obukyayi tubikolamu element tuzambale tugende tutabaale bannaffe tubaleeteko obulumi. Naye nga ddala Katonda ekyandiyagadde okufuluma mu nsi ennungi bweti. Bantu bannaffe bangi nnyo beerimbise mu kukkiriza ne bakwambala era ne bakufaanana naye ng'ebikolwa byabwe bya bulabe nnyo eri bannaabwe ekitenkanika. Kirikoma ddi tunaakoma ddi okutunulira embeera eyo gwe muganda wange ali eyandaba ng'egenda mu maaso ne tugyebalama oba ne tugiwa omwaganya neeyongera mu maaso. Muganda wange baali bamukuba waliwo abagagga bangi abajja okumutaasa. Asooka bamusinga amaanyi n'agamba ye naavuga n'agenda. Owookubiri yabeerawo n'adduka ne ku accident emusalira amagezi ng'ayita mu kwogera ne bali abaali bamukuba nti engeri gye tumukubyemu kati katumwambule tumuleke agende bute. Yayambulwa naye nga tabbangako talumyangako ne bamukuba era ne bamwambula n'awona okwokyebwa. Naye ate ye wadde yatuusibwako obuvuno obwo ku mubiri omwoyo gwe gwasigala gw'amaanyi era kasa yasigaza obulamu yagenderawo mu lukuŋŋaana lwe yasanga okumpi ne yeebaza Mukama olw'ekyo kyamukoledde. Maama Jack Mirembe nkwagala nnyo. Mukyala Sophie Mukama akutuwera omukisa. Maama Samali Sekabembe weebale kuba malayika nnungi. Nze nzikiriza nti abantu abalungi nga ggwe ziba malayika wadde nga ziba zeerimbisa emibiri gy'abantu era tezisangika. Weebale nnyo buli kimu. Jaja Alice nkwagala nnyo. Weebale kuyimirira. Mama Jane mukyala Jane Mukama akuwa omukisa. Mama Kaiden Mukama akuwa omukisa. Weebale kuyimirira, weebale kutwagala. Nze nzikiriza nti bwe tunaatambulira mu kkubo tutambuliramu kati tetujja kwetaaga kisinde ky'abantu kukyusa nsi yaffe. Yesu yabulira enjiri n'ebuna ensi yonna ng'ayita mu bantu 12 na guno gwaka be baatukolera omusingi gwe tutambulira. Katube 3, katube 4, katube 5, katube 2, kasatu bantu sukka omu. Enjiri eno ejja kutuuka wala era tujja kukyusa ensi yaffe. Abalala bonna bajja sinzira ku ffe okubaako n'ebyalo bibazingako nabo babikyuse oba okutwegattako. Naye nga waggulu w'ebyo ebikolwa byaffe kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi buno. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsigadde nze metanikirwa Bongo mbadde ne muganda wange Richard. Osobola okumpita Rima Sam. Sinzira nakola Bongo Charity Foundation tusinzira ne tuweereza eggwanga. Mbaagala nnyo. Mukama bampire omukisa.